Kakati muganda wange gwe alaba Nutty yugi twagala tumanye oba kano kabadde kabaddi alien skin okubeera nga teyasobodde genda Dubai nti yatidde show nti oba eyinza obutajjuza abantu kyaviridde ku ki muganda wange byonna bibino mwana mulenzi ono alien skin avuddeyoko wali neyetonda egenze era nga byonna abyogedde muganda wange mukana akatambi era nga ngenda kubeera nga nkakuwerawo ate nawe wulire nga bwe yabadde alemereddwa wali ogenda e Dubai ate njoke nkomewo nange otu Dubai mwenna ne bafaani baffe n'abategesi tufunyemu okutataaganyizibwa era mulaba ndi eno Malawi enyonyi esooka etulese tuba tugenda okulinnya akafuba e Dubai tujja netugobaagoba ku ki tugobaagoba ku time kati tufuna enyonyi eddako awo mu ssaawa nga 2 naye badde ne stop over naye nga tetulabye budde kiwe tugenda kumala ku stop over okwo tumaze kutuuka eno netukiraba netukizuula nti ennyonyi egenda kusimbula eno ssaawa 3 za kiro kati tusobola kukakinga time era tusobola okutonda kwaffe era netwogeramu ne management waneeno nga tugenda kujja tukafominge Saturday ddako tugenda tukalwakutaano tiketi zezimu zigenda kusigala nga zikikola naye nga kivudde ku muvuzi w'ennyonyi ayika nti adde muguwa ddalu kitegeera kuba kati abantu abagenda e Dubai Malawi abadde anonayooki oba si ekyo nga ffe abalinnya ennyonyi yaffe tubadde abaguba eddalu oba ng'ennyonyi badde enki eyabalaga